Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero mbaleetedde ebyo bigenda okutukuza amannyo gammwe wamu n'ogajjanjaba nga gabadde gakuluma bigenda kuyamba birungi nnyo bino byenkulaga bigenda kutukuza amannyo agalina ebya yero agaguba kwetedde bino bigenda okuyamba eyo entangawuzi eyo njagala okisekule bulungi nnyo ogiteeke mu kantu nga bwe ngitaddemu entangawuzi w'ogimala njagala ofune gwe bayita soda by cup oyo ndoza mutegera bulungi nnyo mu dduuka abawa nusu 5 era mwali nnyo osaba soda by cup bajja kuba bamukuwa njagala nayo omufune omuyiweemu tutaddemu entangawuzi tutaddemu soda by cup opima tokola mungi nnyo soda by cup mulungi nnyo mukuuta ebintu naddala ng'amannyo agatukuza bulungi nnyo tufunye Colgate funa Colgate naye omugattemu nyigamu ka Colgate ako kaba kakolanga onaalaba sabbuuni mu kintu kyenjagala tukozesa ka Colgate gwe tuba tukozesa bino bye tukola oba bye ndi mu kulaga bigenda kuyamba okutukuza amannyo go gwalina amannyo agaguba galiko ebya yero gagenda kuddamu geruke bulungi nnyo gabeere ga white njagala otunulire ebyo byendi mu kulaga bigenda kuyamba ku nsonga y'okutukuza amannyo wamu n'ogajjanjaba nga gabadde gakulumamu kati omala okuteekamu Colgate teekamu enniimu eyitibwa enniimu gisale bulungi oyiweemu juice waayo bulungi nnyo enniimu toteekamu mazzi teekamu mazzi ga nniimu ge gaba gakola bino byenkulaga bigenda kuyamba kutukuza mannyo gaddewo gabeere ga white gwalina amannyo agaguba agenda kuddamu geruke bulungi nnyo nkugambye funa entangawuzi ogisekule bulungi nnyo entangawuzi ofune soda by cup atundibwa mu maduuka wanusu 5 soda by cup w'amaanyi oyo gwolaba aleeta ekyova alwana buli woteekamu enniimu omanye enniimu eyo erinamu kasidi keerina ate ne soda by cup naye ayinamu koka ayinamu kasidi ako kati webigatta mu bitabuka bikolera ddala ekyo kye twagala bikuuta bulungi nnyo amannyo ne gaddawo ne geruka bulungi nnyo nsaba obikozese ogenda kufunawo enjawulo nagadde mbawe ku ddagala lino eryerusa amannyo amannyo geetaaga ogakola service buli kimu ku mubiri gwo kiba kyetaaga okukolako service okikola service n'amannyo geetaaga ogakola service ogakuuta gaddewo gatukule bulungi nnyo n'olwekyo ebino byenkulaze bigenda kuyamba nsaba ofuna akasenya nga kagumu bulungi funa akasenya nga kabeeyimuko otandike okuteekamu nga bw'okuuta amannyo bw'otyo oteekamu nga bw'okuuta amannyo omuzaamu akasenya nga bw'okuuta amannyo kigenda kuyamba amannyo gagenda kutukula bulungi nnyo ate mu bwangu bwekityo bwe kiri mbaagala nnyo mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba